Agaliwo Sanya agobeddwa ku kitebe kya National Platform bamutegeeza nti bamwetaaga olwo ebigambo byayogera President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebadde bisusse okutyobola struggle. Kale katubifune. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine vidiyo eno ngikoledde ggwe ssebo. Sisaanidde sirina mu position kugamba bigambo bino naye nganze omwana ow'obuwala ndabye nga kinkakatako okuba nga nkolera vidiyo eno ate nga mmanyi ojagiraba. Taata mbadde nina ekiteeso kitono nnyo bwe kiti era nga neewuunya mu Nuupu mubaddemu abantu bangi abazze nga bakola ng'omukulu Sanya bw'abadde akola. Nina ekintu kye nalowoozako ne ngamba lwaki si kigamba. Omanyi amagezi mu nnyo bw'oba toguyina osobola okuganuga oguno n'ewa neighbor. Singa Nuupu eno tugifuula ekkubo limu. Taata nga singa omuntu agezaako n'atunula ebbali n'ava ku kkubo n'ava mu layini gye bayita Nuupu ng'aba asigalidde kufa bufi. Ekyokulabirako ono Sanya. Sanya yali muntu waffe baagenda omusiba nga Fort Soldier. N'agenda mu kkomera yagenda okuvaayo taata Sanya yayogera n'akamwa ke. N'agamba awagira Museveni ne gavumenti eriko era n'abatendereza. Taata n'akuyisaamu eggaali. Vidiyo ezo bw'oba tewaziraba nsobola zikuteera wennyini w'olabidde vidiyo eno. Sanya yakomyewo nga tewannayita na myezi ndowooza 3 teginnawera ssebo. N'amala n'agamba kati ayagala kudda mu kibiina kya Nuupu. Taata abantu abalina ebitege ng'abo mbadde nsaba babeere n'ekyokukola kimu nga kirimu ebintu bisatu. Either bw'ayagala okudda mu Nuupu ng'ayina kunywa butwa afe, ayina kwetuga afe, oba ayina kwesuula mu nnyanja afe, naye nga kyonna kyakola kikomekkereza afudde. Taata tuleme kukkiriza abantu nga Sanya kudda mu kibiina kyaffe yadde n'olunaku n'olumu. Sanya abeera ekyokulabirako nti munna Nuupu yenna singa kamutanda eddakiika emu n'ava ku Nuupu bw'ati n'asala n'addako wali kibeere nga it is one way. Gwe kasita oba ng'osaze bw'oti teri kudda babeeraawo nga babuliddwako ewaka ne mu kibira. Taata basigaze ekyokukola kimu kufa, either bette n'obutwa, either bette n'omuguwa oba bagwe mu nnyanja bafe, naye nga byonna bikomekkereza omuntu nga Sanya nga yesse. Era nga singa ekibiina kya Nuupu kisobola n'okufulumyayo ebbaluwa eri official eraga nti Sanya takkirizibwa kwogera kigambo Nuupu, National Unity Platform takkirizibwa, ng'era bw'aba akyogedde tusobola omuggulako omusango. Ekintu ekyo kyandituyambye nnyo kubanga abantu abatamwattamu ababeerawo nga kasita ova ku Nuupu bw'otyo obeerawo ng'obuliddwako ewaka ne mu kibira ensi ekutame owulire ng'oyina kufa. Tubabuzeeko ekyemirembe bakimanye nti kkubo liri limu. Ndowooza owulira bannayuganda abalina obulumi ku mitima gyabwe batwe bagamba nti omuntu bw'aba ng'asobezza tumuleke agende n'ebintu bye abeere nabyo. Kyotujjukanyemuko ku bigambo bya Sanya. Lwaki abantu bagamba nedda tagwanidde. Twebaza Jennifer Full Figure. Twebaza Jennifer Full Figure. Ono alina kuba na Ssaabaminisita. Nsaba Pulezidenti Museveni akusuubize Jennifer Full Figure abeeko ekifo kyamuwa mu ggwanga. Omusango gwaffe gwali gulemye bonna. Paka Jennifer we yaguyingiramu n'agamba nti abaana bano nina okukola ekisoboka bamalayo. Leero tubadde bakufuluma kkobera. Leero tubadde bakufula bizibu. Leero bonna mukubidde nayogedde naye ku ssimu ya maama kiyambi. Abawagizi ba Nuupu akimanyi bajja kumulunga. Full Figure eyatwaniriza okutujja mu kkomera. Full Figure mulalu n'erinnya Full muliwulira. Era nze bino mbagamba nti mbadde njogera bino sibadde mu ntegera yange entuufu nti mbadde mpangala n'abantu abalalu. Negaana ebikola bya Full Figure era ndabula ekiwale ekyo ki Full Figure.
simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana simanyi lwaki ekinneesonyiwa nze siri mugoberezi w'NRM ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange ekyo nkimanyi mujja kunkuba amasasi naye ekijja kijje nsazeewo nga ndaba nti mu butuufu sirina ngeri gye ŋŋenda kusisinkana Allah okulaba nga ntambuza oyo Sanya Muhajjidin ebigambo ebyo byonna abantu bagamba nti waliwo bingi byayogera President Kyagulanyi ne tosobola bipule nga tosobola kubirira kati bya buswavu nnyo era ng'owulidde ku basinzidde bagamba no agenda kulyawo muganda wange Sanya alinzibana ne balowooza mbuno balina vibe kumbe vibe eba vibratinga ulira bino full figure njagala oyogera endagaano gye ŋŋenda okukola kubanga ebintu byonna bye wajja mu kkomera ebifaananyi ŋŋenda kubita njagala oyogere buli kimu sente zonna ze mwajja ewa Museveni obuwumbi 2 igwe ne Balamu nga mumufeze nti mugenda kutulokola mutuwe obuyambi sente n'ozibba sente ze bakuweza Misaki miliyoni 5 ezimu Misaki wazimuwa tewasayini ngaawo notekamu ba Sky Soldier nti ogenda bawa sente omukazi oli omunyankole yajjawe Makindye ku hoteli full figure sali yagadde onjogeze bintu ensi byegenda okwewuunya njagala olutalo lwenzizaako kulondoola sente zaffe ze baakuwa kuba sente ze wali asigo wakola obusibe okitegedde bulungi njagala okwate sente zaffe ze baakuwa ozireete nga bwe baazikuwa gwe ne Balamu ŋŋenda kukulumba full figure ndi mukulondoola maali kati maali ya busiraamu lwe lutalo kati lwe nagguddewo sigenda kukkiriza mboneebone nga sente mwazijjayo mu gavumenti n'ozikwata ne muzeegabanya awo ng'otaddemu opaledinga abaana abatalina mu busibe olunaku lwe watusinkana e Makindye n'opaledingawo abaana abalala ebivubuka bye ebikola ku midiya awo n'ogamba naye bano babadde mu kkomera n'ogenda n'ojjayo sente n'ozibba olwaliro essimu zange tokyazikwata omanyiira owooza nti simanyi bampadde endagaano njagala endagaano kale ogyogere gye bampadde full figure n'obwa full bwoga bwe weeraba tekyayawula kiringa mbizzi nga nakyo kireekaana mu bantu kati nga ggwe full figure naawe ani ayinza okuwa obudde ggwe Masira wumbwa full figure ndikuluta ŋŋenda kukuzuula w'oli njagala sente ezewajja ewa muzeeyi zonna ggwe ne Balamu enteekateeka zonna n'okwagala okunkwata full figure wayagala okunkwatira mu kkomera nga tuli mu ofiisi ya state mu kooti y'amagye wajja nonneekwesesaako n'oyagala okunkwata nonneekulukuunyaako kakati nga simanyi kigendererwa kyo olwaleero full figure ojja kumbulya ekigendererwa kyo kyali ki oyo Sanya yuyu nebyavaamu byebyo neba nankyukakyuka bagamba ebyo teyandigwanidde kuweebwa waazi gwogamba otya waaki olowooza mu comment section Sanya akkirizibwe oba alekebwe agende n'ensi nga bawulidde bwe bagambye